kya sex okumakya mulungi osinga n'ekiro. Tovanga waka ng'omukyala tomuwadde kakumakya ke bayita morning glory. Yes, it makes a happy home. Olunaku ne luntambulira bulungi ng'omukyala naawe nova nga nkutegekedde ka breakfast bulungi ng'oli happy. Kamatalinga kumakya ekyo kintu ky'amaanyi nnyo ate kati tuli mu season ya nkuba ya mpewo. Mwana mukwateko omukoneko ekiro obudde buba bumpitako. Olina okwetayiminga oba okeera 12 tandika munno muteeka mu mbeera ssaawa 10 nga kiki ekinkeeza otuuka ku ekyo. Morning glory ekintu ekyo ky'amaanyi nnyo era kyetaagisa nnyo kumakya sex okumakya mulungi osinga n'ekiro. The truth is ekituufu okimanyi. Tuyinza kuba tukimanyi. Watandise ddi okunnongoosa? Watandise ddi okunnongoosa? Nedda kakubaddeko nze siri fake person, siri fake friend. Kale era mukwano gwange mulaba n'akajonjo mu maaso amugamba bw'olaba ng'ali mu bwetaavu omuntu emugira era ate abamu bo munnaye batulaba kulekerayo. Maama naye mulungi asigala mulungi. I know. By the way oyogedde ku ekyo ekintu lwaki wala temwagala bayonka mabeere? Bagasika bubi ne batukaddiya. Oyagala bagabagayisitu bati? Obanga tunafumbirwa lwaki nnyoto zo zirivudde? Ati zisonze mu fuchsia. Zisonze mu fuchsia. Soka fuchsia wese zibeera. Soka mbulire lwaki temwagala bayonka mabeere? Give me a justifying reason cause ekyo kyogamba no simanyi babakaddiya no. Nedda in fact tebatusigama nti kukaddiya ne waliwo abatamanyi gayonka. Twagala kubeera kwe kuva feeling. Naye abamu tebamanyi gasika. Okay. Baliyonka bubi baliyonka balisika balizza wansi. Oba olina olibumbabumbako bulungi. Nolikuba mu ttama. Yonna? Si lyonna. Oyonka ako akagundi ako kanipo. Ngeno bw'okola bw'otya. Okola otya? Naawe bimanyi. Nanti kati kisinziira eri bato bw'osika bw'oti kano osegeera ewe liba lino ery'okuzinga n'ekyo kirala naye katwogereku ekyo kyemmanyi kati kyolina kyenina waliwo ge bazinga nga kabaki anti era waliwo n'abambala obuleega nga buna ntomu. Okay, tuli ku The Truth Minute. Just go subscribe, like, follow Ndine Jots products for infections, manpower, bizimba mu lubuto, prostate cancer, byonna she's the one. Akantu akemulaba waggulu kenteekawo yoyo Jots products byonna bogenda bifuna kasita omukubirako esimu erike ya MTN wana omusirika WhatsApp then obogenda kumufuna naye nga buli kimu kiba kigenda kukolebwa nga bwe kiri abadde akyanyonyera lwaki balala tebagala bakola ki bayonka mabeere njagala bannange aŋŋambye waliwo abawala bambala obuleega buna buleega buna ngwe okikyokweka si bawala naye neera n'abawala gye bali by the way nze ndi mukyala saagala ba misquoting but with due respect tetufaanagana just waliwo abambalwa nga we nagambako nti nno waliwo abaana bali mu ssomero naye nga nsinga obunene amata yagendera ddala kunywa toyanti ate nno neera gye bali mu ssomero asooka n'ateekako bob tube ateekako akaleega n'ateekako era bob tube nazaako vest nalokateekako esaati ng'olwonna anti lino oyimirira saba olina okuba ng'oyimiridde omukyala omuwala yenna nga naawe omusajja olina okuba nti omusajja ayimiridde. Omusajja ayimiridde yatya ntamuzo mu layini eyo ayimiridde yatya mu ngeri ki simanyi anti katugera financially ate kali financially tebikola no birala omusajja ayimiridde abakazi baagala nnyo omusajja ayimiridde atya nga wagendako ewa Jots n'akwa main secret ng'okuba kyenda osamba kyenda kati ng'ovudde ku kya ssente byo namu bitunuulira byebisinga
byebisinga blouse. What makes you a man? Kwambala mpale. Nedda mukwano, nedda. N'omulala kukuba ayambala empale. Okay. Yes, musajja. Musajja. What makes you a man? Back ekyo. But what makes you a man? Omufuka nyimiridde. Omanyi lwaki nti nno osanga akasajja. Anyway, osanga omwami nga mumpi. Akasajja akampi. Tovuma baami. Tovuma bakasitoma bange. Yogera bulungi. Okay. Osanga omwami nga mumpi, Kate nosanga n'omulala nga muwanvu. Naye ng'ono omumpi alina mukyala wa mufukaamirira, amuwa respect. Why? Lwaki? Lwaki olowooza? You tell me. Omusajja obumpi bwagala respect. Kaza n'okutugana kakufiirako lwa butaka wa respect. Nkimanyi bulwana. Si buli musajja nti musajja. Ate si buli musajja nti bamuwa respect. Akinyinyonnyole. Nti si buli musajja nti bamuwa respect. Why? Kisinziira ebintu engeri gy'ompisaamu nze ng'omukazi. N'ensonga ziri bw'ozikwata. Z'okwegatta. Olina okuba osamba kyenda. Ekyo kye kisinga okuweesa respect. Ti omusajja mulabira naye kabaka. Tolaba omukazi ng'omusajja wamukwata bulungi, ensonga z'omukise nga zikola bulungi, ne wakubira ng'oli mu public ne banno. Wangi bebe, wangi nokakana. Wangi mukwano, wangi kabaka. Aba asamba kyenda. Naye kati gwe mukwano ne woba ozimpa nga tosamba kyenda naye buli kimu okiteekawo ku ttebo. Mulabira omusajja naye tawera. Baawulwa ssente. Bye mugamba mulabira naye tawera. Tawera. Lwakuba na ssente tawera. Olwo bamugamba akasajja akavu kaagazaaki. Akasamba kyenda nga kayitako ewajjo tinakawa main secret. Okay. Main secret ekufula strong. N'obeera strong ne kwongezaamu musaawa wali. Oba obadde ogenda round emu n'ogweri. Ku makya ne bakoonako omutaka nga takola ki. Atayimuka. Main secret eyo okutereeza. Omuntu ateekeddwa okuyimirira ku makya. Dawus kankubireko ekyama kimu ky'olina okukola. Owasanga omukyala. Anyway ne kati omulina naye ky'olina okukola. Tovanga waka ng'omukyala tomuwadde kakumakya ke bayita morning glory. Yes. It makes a happy home. Olunaku ne luntambulira bulungi ng'omukyala. Nawe nova nga nkutegekedde ka breakfast bulungi ng'oli happy. Kamatalinga. Ku makya ekyo kintu ky'amaanyi nnyo. Ate kati tuli mu season ya nkuba ya mpewo. Mwana mukwateko omukoneko ekiro. Ate obudde buba bumpitako. Olina okwetayiminga. Oba okeera 12, tandika munno muteeka mu mbeera ssaawa 10. Nga kiki ekinkeeza otuuka ku ekyo? Morning glory. Ekintu ekyo ky'amaanyi nnyo era kyetaagisa nnyo ku makya, sex okumakya mulungi osinga n'ekiro. It makes your day very good. It makes your day ne moving very smooth. Yes. Muno omuzuukuza mutulolo ebyo. Muno omuzuukuza mutulolo ebyo. Abatayagala? Manyi. Ayagala kati gwe nkulabye tomanyi we bakwata mukazi. Kazi omukwate bulungi. Omuyaya ajja omukubaka amukwate bulungi ayite ewajja otsammwe ka main secret. Kubenga toyinaawo. Ewe, Julie, olaba omwogera akantu ako ka morning glory. Omuntu aba tukyamulimu batumujja bakubya emitima. Omusajja tulina kwebaka nnyo. Otulo tukyakulemu biki? N'omukazi ayinza okuba tayagala ng'omugwirako eddalu oti. Nedda mukwano. Sinziira bompisa. Kugambye nze nkuwanya ekitiibwa ng'onsanyusa. Olina okunsanyusa emotionally ne financially. Physically, publicly. Bagenda kundaba nti anfukamirira omusajja nga tudda mu kisenge talina tanzikusa. Sente azikuwa. Ekitiibwa akikuwa then ekirala kikyoyagala. But you have to satisfy me in bed first. That's kuba kati bwe tukeera enkya ne bajjawo okukola naye nga just kubeera waka nga buli kimu kale osobola okifuna. Nga lwe tubadde mu gundi mu lockdown. Kati awo ngamba ki? Wabula ate. Dawusi ongamba ki? Wallahi bagenda kugamba ki? Tewali. Oba olina okusamba ki? Bane mwefeeko. Buli badde weekwasa nkooye. Akati bw'oli. Nina meeting ya ssente nedda. Kati bizzeko online. Ebyo bintu biri understandable. Kubeera omwami n'omukyala tebasobola kuba nga bagenda mu kikolwa ekyo oba mu nsonga ezo everyday. You need a break.
omusajja weetagayo ka break oba kye tuyita mu ka space n'omukyala akeetaaga ng'emyezi 2 nedda gya mingi naye ate abafumbo munnaye bo tebatera kwerya nnyo okikakasa avumu tebeerya naye abasajja baba ne buside chic n'abakazi nabo mbeera ne buside niga ye oba woŋŋamba kati oyinza okwesanga nga side chic w'omusajja nga naye na gyali omufumbo kitegeeza naye alina side niga yonna ate omukyala woono okitegeera kitegeeza omusajja waba akomye waka nga tayagala kulya ng'alina gyeyalidde kitegeeza n'oyo omukazi gwe balidde naye azze ewaka omusajja naye tayagala kulya naye ate in most cases abasajja bano abali married baagala nnyo buno obwana buno size ento myaka emito lwaki okimanyi sijja kugamba nti sikimanyi bubazzaamu nnyo omusaayi kyovula nammwe abakazi mufunaga boys obuto nenze nkyali mwana muto kati mwe bwe bafuna nedda sayizi wange naye nze siriimu wamma kyovula osanga ebikazi nabye nga biri ku bwana obuto olaba it's either way abasajja bafuna of course ate n'ekirala this world the world lives on sex what makes you happy money no besides the money what else makes you happy movies wekwasa nawe tuyita wala by the sex makes people happy by the way sex this world lives on sex gwekimanyi kino omusajja bamugamba nti agenda funa ka sex abadde takeera mu gyakeera n'akyamuka kati ng'ogamba the world doesn't live on sex sure okimanyi ekyo kyokka omuwala asobola busanyusa omuntu okyogerako okimanyi nti omuwala asobola okugaana okulinnya piki ng'agenda ku mulimu naye n'alinnya piki ku speed ng'agenda wa boyfriend bulungi nnyo bamuyisaawo 10 nga olowooza alina gamba ne waba n'emmotoka n'agipaakinga ebbali n'alinnyawo ka booda gundi emukutte kyova nkugambye this world lives on sex osanga omukyalo ow'ekitiibwa alina omulimu ogw'ebbeeyi oba boss naye ng'omusajja gwaliko nno talina na mulimu olusi yamuwa naye nga waneenda mulungi wali mu kikolwa mulungi nga yeefaako yeah money really matters naye this is more yeah money matters of course naye kino kirimu nze nalabako ne babosi nga babalira mu maofiisi gaabwe sex atabula bw'afuluma ebweru mu bantu akuba aboggola the world lives on sex era naako nange nabadde nkimanyi naye ako kapya waliwo kasome yakaŋŋamba nti this world lives on sex ng'avudde ku kyo kigamba nedda yaŋŋamba olinawo ki ekya sex konze kyabaami bakyala ko ye kyabaami njagala main secret kuba byekola ebyo byonna mbyetaaga ndi fayini naye neetaaga okwongeramu ate n'ekirala kyeŋŋamba bano abantu main secret sigamba nti omuntu ali obubi ennyo yagikozesa nedda nawe n'oba oli bulungi naye nga weetaaga okwongeramu okumaintaininga ky'olina you need it yali yeetaaga just kumaintaininga n'aŋŋamba kintu ekyo kati we yamala odikozesa it was a week n'aŋŋamba it was really good nafunyemu bulungi nnyo nankubira n'okumakya saa 12 agamba Judy nsonyiwa okukubira kati naye nkubidde kwebaza kitabuse kaza ngambye kiki ennaku zino kiki ng'oli wanjawulo nnyo kiki nga n'omukazi abali happy omukazi yasinga okuba happy mukazi nze nkugambye bakasoma bonna abatwala eddagala naddala main secret mukazi we yamugamba naye bebi wayiseewa kitegeeza nti abadde akimiisinga of course naffe twaganya omusajja eyeefaako nammwe nga bwe mwagala abakazi abeefaako oyagala ojjo ndye nga ndi muyonjo siina kisu mazzi ago tegawunya mazzi weegali okitegeera ndi muyonjo neshevinga bulungi nibagamba eri ababeera bushe nanti sokole ndi muyonjo neshevinga bulungi naye tolina kulampala ate gwe sikoleke mpalatambi sijjako gamba eyo story naye lwe mukazi yagamba ngende pulogera gingamba tokomaleyo wali ogenda gingamba wekyobize bulungi tolina kisu kibi like you're good toli mugazi nnyo wali abagazi wekozeeko abagazi bano basuka
n'okwefaako omukyala yenna. Okay. Mwefeeko, teri omusajja aleka omukazi yeefaako. Yeah. Ne oba mulungi otya Nga teweefaako ajja kulekawo bawasa omubi. Weebuuza ekikazi ekibi yakinoonyaako ki? Tobiwulira? Biri komoni nnyo. Ekikazi ekibi yakinoonyaako ki? Ekikazi ekyo kyekiri mu supu. Muyige okwerunga, okwefaako n'okweyonja. Supu kikulu. Supu! Gravy waki? Gravy wa nkoko. Tuliko That Truth Media, just go subscribe, follow. Ndine Jots. Enamba kweziri, give her a call. Jots aberenga akuyamba ebintu bingi. Nze najja kutaasa bantu naddala abo abasajja. Within 2 years from now, mbasaga kubulira mukazi bawange tamala akantamye kala mpa ssente naye tamala akutanzanyusa. Omusajja akuwa ssente bamulekawo. Products siza bbeeyi musabeeyo akasente mugambe baby oluusi tomusaba namusaba akuwayo upkeep saving omugambe baby I have a surprise. Kamuwenga surprise. Akanywe. It will make you happy naye making it happy. Kitase n'obufumbo bwammwe. Bana kugamba oyenda zimanyo gamakaga kulimi. Exactly. Waliwo omuntu nga toyagala muluzinga naye kale nga takola bulungi ebintu ebyo osobola omutereeza. There are people that are good at omutereeza n'akola kinaleeta n'akola entondo. N'akulekawo ate n'afuna omulala. No, n'akola entondo n'agamba walimanyira ogamba kakitegeeza ogamba simala. Nedda obusungu ensonyi nazifula obusungu. Nedda abasajja bonna mukiina. Naye ate after some time omusajja oyo akitegeera luvannyuma n'agamba mukyala yannyamba. Ye asobola okukambuwalamu wanene mu kusooka. Naye nedda omuwamu time. Mukwate bulungi. Mukwate bulungi mugambe baby. Sooka onywa akantu kano. Nywako. Kigenda tuyamba ffenna mbe kanywe. Mubeereko. Wiiki eggweko omugambe. Naye era waalaba kuba ako akantu engeri gy'okomokanywa ne results. Naawe oba olabawo change. Kati obanga obadde oteredde ate n'okavaako naye nawe oba obadde oteredde ng'olaba naawe waliwo enjawulo etali ya bulijjo tosobola kukavaako. Era naawe ogambe nakyuseemu luli mbadde ngwa mu ddakiika nga weekubiriza nga ate omubuuza ye wakajjeewo. Ye abakazi muyiga okuyiiyiza ku baana akantu okamuwe. Tomanya. Nzanyi kuwaawo ekirabo oba n'akamotoka. Tekala kubeera ku mbagayo. Naye tonoolira omusajja akutwala ngambe kati ono bagenda mulunga bati. Nedda naawe. Era tondekanga ku mbagayo mpita. Nja kuyita. Nja kutuula mu maaso naye mbate musuwe mutegeeze nnyo mwetegereze. Naye kati oyo fly tewera naye genda terera mu nnaku ntono. Olaba naye. Ngambe ye bujja fly yo yeeterera. Kwe. Anyway, tokompisize okukuddagala ly'oyinamuko wano tugenda bwe tugenda mu maaso. Kakati essaawa eno twaleeseyo obupya. Obupya. In fact tetwabulese nti bulijjo tebuliiwo. Bulijjo weeriri naye kale bye tusinga okwogera wano omuntu byabeesingako. Nti yayogeddeko ku main secret nti ekola ki nti ekuwa long lasting n'ogenda essaawa eziwera nekuyamba ng'osituka mangu oyunga okitegeera nekuyamba ne kustrengthen nga tokyalebera. Omuntu okulaba dinako omuntu okulabaako n'atasitukirawo kikyamu. Kuba ogambe kuyamba okusituka amangu. Kikyotegeeza mu kusituka amangu. Okusituka amangu kati nanti wali omusajja gw'okoona era n'atayimuka. Kibi naawe. Nga lwawimuka. Omwana abe ndi omutadde mu mmooli ate toyimuka oba mulema. Otwala obudde. Oba oliko kizibu. Olulabako bw'otyo olina obwo. Si olulabako kuba laawundi. Emu bbiri w'ommula. Ddamu. Eyokusatu. Yunga munda. Kuyungira munda nakyo ki? Olina oyungira munda. Ate mademane kugenda mugamba yo gundi ogenda kunfirako bufiizi. Nanti kati nene eddagala. Waliyo n'abakozesa eddagala ery'abazungu. N'abanga ye side emu ng'omukyala gwa making okunyumirwa. Mba nkyogere ntya nti ng'omu yaafunamu omulala ye tanyumirwa. Weerunze. Era abakasoma bakinnyonnyola nnyo
nti nina bye mbadde nkozesa naye nga nze wemba mukikola n'omukyala ndaga anyumirwa naye ate nze nga nfunamu n'obulumi naye ate nga nina okikola ye akole ki kati tolaba nti oli yaba afunamu ate oli afunamu tagenda amanya nti gwe tokola ki tonyumirwa. So you have to balance it either way. Okay. Era ne mubanga munyumirwa. Kati gwe kyo kibayamba. Kuba olaba we mubanga munyumirwa mwenna. Sigenda kugamba nti onkooyi wonfiirako. Fena tuba tunyumirwa. Eryo eddagala libayambako. Kubanga era abakasoma be bakinnyonnyola ekyo. Timbadde nina amakirenda ag'emmira ag'abazungu. Naye yes nsobola oyiima. Naye sirwawo nnyo. Ate we ngenda mu kikolwa. Mukyala ye anyumirwa naye nze mba sinyumirwa nfunamu n'obulumi. That is not good. Tekiba kirungi. Bamusaasirako nange n'omu. Naye ate talina nakiraga mukyala. Of course toyina. Abaami bwe basanga toyina laga mukyala nti gwe tonyumirwa naye ate ye mu making it up. Kiringa woonoolya ekintu ng'ojja kutuusa mu kola naye nga towulira testi yakyo. Ng'okyadde ewantu ne bakuwa emmere naye ng'olya buli nga tewali gyagadde. Togigaanye kyekyo kyennyini. So linene likuyambako mwenane kuba olaba okunyumirwa mwena mulina onnyumirwa. Sex guno si mulimu nti te musajja nti oba ye okitegeera si mulimu kino it's enjoyment. It's enjoyment. It's Both, a game. Yeah, it's a game and it's a mind game. Mwena mulina onnyumirwa. Sex mind game. It's a mind game. You have to concentrate. Yeah. Era omukyala wagamba nti siri mu mundu baby muleke. Bawo n'omukaka ogenda tuukeyo agambe badde manyi kiina n'amazzi bulijjo tekiina bulijjo tekiwooma yagambye siri mu muudu muleke okitegeera kubanga it's a mind game. Nze wenkera kumakya ne nkubira omwami kyoba omuntu wange ne mugamba babe njagala kulabako tukoze tutya ba mu muudu banjagala kati n'omwami naye aba alina okuyiiya naye nakola ki n'amakinga ne muddu yange nadda mu leeni yange. Abamaki baba bagamba mbu nno nga toneegatta na muntu at least mutandika okyogerako like 5 hours back nga temunega buli omu najja nga ali mu muddu naddala nga temwemanyi nnyo nga tewaliwo nnyo bond. Naye waliwo omuntu ng'amwemanyi ng'omulowoozaako bulowoozi kiko ne lukuyiwa omulowoozaako bulowoozi n'owulira nga olikoluze amayindi neddukirawo n'ogamba kanze okukoba ndoota otandika otujja kyekyo kye bayita mind game nokirowoozaako kati ojja kugwa ku mwana agambye siri ready na byalowooza birala omubiri gusobola obbaawo n'abikuwa n'ebintu naye ate n'otanyumirwa kirabangako naye okimanyi akiwulirako. So temubamira nnyo bantu tubagamba nti siri ready muleke naddala mwe abasajja batateeka mu bakazi ssente. So batateeka mukozese nnyo wali abantu awo nowakuuma obufumbo mukole bulungi Mr. Dickson n'akasente teekamu kuba boy we tuba ali mu kikola waliwo nanti waliwo kana akayimba landiroodi taamazi okamanyi otakani akakuyigiriza wakajja nkawulira tokamanyi kati gwe n'okafuulamu ki nedda anti kati olaba nga wekamba it's a mind game nja kuba mu kikolwa olowooza ku ssente nedda sigamba nti mba ndowooza ku ssente naye olowoozaamu n'ogamba ambi gayo nambeererawo musajja wange anjagala buli kimu akimpa ogamba ki omuyiira ekyo kakibayiza amaanyi kyokka kankubira eddawusi teri mukazi atalina wuuta obuzibu obaawa kisinziira anti kisinziira omuntu ono omugattako ki omubeererawo because you can't just find singa byali bya sex nti buli omu okola naye sex buli omu walibadde okola naye sex naye what bond is between you omuntu ono omubeererawo ddi ono omusajja ali abasajja abamu omwana abendi ne waaba ayagala kalanki ngaako KFC kafejja basi tosobola nakamuwa naye ate oyagala kati si empewo oliwa dafini njagala kulaba
mukwano ne wembanze njagala kundaba really kibati kijja kukola abamu babeekaka ne batuuka mu buliri n'ebintu ne bitagenda bulungi naye nte ng'omwana w'abenje oyo yali bikoze by'oyagala ate lwakuba gwe tokola by'ayagala te gwe oyagala akola ebyoyagala azze amanya akasente kagenda kubaawo si kyakasente ono balansinga sigambye nti buli nnaku muwe ssente nedda but be responsible enough omanye nti bebi wange yeetagayo ka upkeep tolinda kukubira mba ate bebi kino nedda tekako akantu empewo tenfuuwa buzibu ki tewali kale tugende mu maaso babalansinga ogambye tekufuuwa nonkubuuza buzibu kino ngamba tewali kale ndaba future ogisonzeemu nnyo ndaba future ogirimu oti ogamba so ngambire okay so babalansinge sente muzibeere nazo naye ate nebiribeera nabyo okay ate tekyetaaga kuba nnyo na ssente nnyingi nnyo nedda tekuba terizimala naye z'oli nazo utilize it zikozese bulungi olaba nga bwe bagamba abakazi buli mukazi ne levo ye yasanga Julie ng'enviiri ezasiba za 2-3 nomwe mwonooneke nati wulira mukwano kugambya 3 n'ogamba bw'otyo osange kalo ng'asiba za miliyoni 2 oba emu ng'obyo wa 3 ate gwe miliyoni 2 ojja kati gwegenda kuba 3 ezo ziba bakusala kinyozi ezo za kinyozi zaba za kusala kale sijja kukkiriza ze 3 nanti kati osange omulala nga weebiri oba 5 ngaze kusiba nviiri awo to yaba wansi nnyo kati gwe oyagala ki at least 10 naye 2 nedda olondawo ogwa kye babagamba ti omukazi omutwala ku date mulundi ogusooka emirundi 10 oba 2 ogwokubiri 12 ogwokusatu n'agamba bebi njagala nosiba nviiri n'etaaga ya 5 todduka mbw ate lwakuba bakusabye 5 mugambe nja sobola 15 zimuteereko infact omugamba nja kulaba ekyokukola gwe teekako ka message akalabe agambe nagambye 5 mugambe mukwano zo ze nasobodde yongerako kati awo oba omanyi oba otegedde nti eno si levo yange naye ate waliyo n'abo abeeyeeyiyo mugenda nga mujja beera api kyobola tolina kwesaba nnyo omuntu until you find omuntu oyo akufiira naye tusoose tugende tulidde 2 tonzigyemu ne tuddeyo ne tuli amalala 2 tonnanzijamu nonsaba enviiri eza 5 ne nkugamba ninawo 15 awo n'owulira nga oyomba nomutanga n'okuyomba mukati olaki bye watatwalako badde ompa nnyo oluusi nazikusabanga naye tagenda zikozesa zonna soka owulirize toseka oluusi nazikusaba nga akugezesa bugezesi oluusi in most cases bazibasaba abaagala mmanya muntu kyono gwe ngenda ow'obulamu bwange gwe ngenda okubeera naye for life nedda omusajja ni omugezesa naawe kati tuyinza okuba kuba nsobola okugezesa nedda akutereddeko 10 akutereddeko 2 n'omaliriza nga bo bojjamu ssente baavu gw'ogagga wadde ng'olina akakadde nedda oladawusi nedda sajja mwabafuula bizinesi nosaba oli mu olunaku nosaba abantu 10 matano webakuwa kunkwana kati wendwa naawe ontegeera nogamba asiba enviiri zino za 12 oba 15 nga mmanya lumu kusoka aliyo nziba nali sikuba naye dawusi olina omanya omuntu gwogenda obeera naye muli babbi olumu amabawala mubeere careful manya omuntu gwogenda obeera naye omuntu gwogenda ofuula tata abaana mufune abasajja abali responsible n'oluusi ekyatata bawana kikwata aido bakufunisa oluta by mistake ogamba notanka ono nali seetegese funa lubuto naye nekinkwatira kikaza oli obadde onziba laba wenkukwata aido muli babbi abasajja ayonaye kankolekeddewo sitowayiriza abakyala sisobola kuva mu musajja munnange muli babbi sobola kubeera ku saidi yammwe yadde n'akatono nze newembanziga mu bakyala
niwe mbanzi so yava ku girl child kuba era girl child aliwo kuweebwa ne wali abasajja ababitegeera ogaba naye temugaba akakusooka kunyonyonta nkusabye atano ogampatte anenga zanviiri nkusabye atano ag'enviiri ogampadde renti omusasudde amafuta ogateekamu saavisi gwe upkeep ye wuuyo banaye omusajja lwaki tomukwatanga bebi nedda luli mbadde sinajja mu bulamu obwo ani abadde abikola obadde tolinawo osula obadde toli obadde tosiba nviiri nanti lindako sokolinde badde tonajja mu bulamu nakuyise nkuyise obuddemu kogwe ebibizo binako bisitula obingi nedda sibikusitulira kubikuwa naye nkuyise obubeeremu tewanoonyeza olwofuuse Jesus wo oba tonoonyeza otadde ku musalaba gwo nanti oba tobisobola ng'oweta abisobola ng'ajja anti olaba gwe Dawuzi abasajja si be bamu gwoba tobisobola waliwo abisobola Juli mulimba nkugambye towesiba ku leve etaliiyo awo kwezuula wezuule manya omuntu ajja mu levo yo ate munaye bwongambira okwezuula ng'olidde obukadde nga bubi kati awo okugamba naye omanyi gira itako mbo kati olwopadde nnyo nedda red flags oziraba mbo oyagala kunegatirako kuba obusente obuti kundi obadde nabwo nedda red flag oziraba ng'osikamu olwo zinataddemu mbuzife ng'ozireka bannaye Dawuzi olina tokolanga ku loosi maama najikola emirundi emeka mukwano nkukwanye nkutaddemu ebbiri oŋŋambye ndabye red flags ogenze naye mutaddemu ebbiri red flags zirabye empisemu nanti era gwe oba olina kyonoonya just nga tomanyi kyoyagala kuba olaba omukazi nanti labayo Dawuzi sikyoyogera bakuggemu mwana si malaaya obadde ozirya ng'olya zaani nanti oba okwanye muntu mubeere mwenna tetuyita courtship tetunaba mmanya nti oba tugenda beera ffenna nyamba tuli wano just nyamba we tubeera mu courtship kankuwa omutwalo gumu ku ebiri Dawuzi nagambye buli level gyeri noyo ojja mufuna naawe kenyini we tunava mu courtship nga manyi tugenda kubeera ffenna oninyise enda niko kuwezisuka ate nno omukazi wafumbirwa Dawuzi olowooza baddamu muwa kome kamuzirye wano mukusooka olina ozirya mukwano zirye mukyala ziriire ddala mu kusooka omukazi wafumbirwa ne bakuteeka mu maka era awo tubyerabire abasinga si bonna wali kale naye ng'abasinga namba esinga percentage esinga bambi be bafumbirwa buno obulamu bukyuka tebakyakutambuza olwo ne bajja funayo ka side chick nti gw'ofuuse maama w'abaana tobalaba nawe obiraba ebintu this is reality emikwano gy'abasajja gy'ababba baffe mibi mbogo bakuletera gwagenda naye kyokka bajja okukyala ewaka nga bawuza mukyala waffe omulungi kumbe yabadde ojo nga basapata akalala obimanyi Dawuzi kati omwana waali awana eno sente nga ebbere likyatunudde mu future wotaziriira ogenda zirya naye temulya nnyo kuba bagenda kuwasa mwezimbe olina okumpasa ng'osutse kumumatiza anti ze mbadde nkuwa wano kati ewaka ndekawo akameeza nsasula renti luli mbadde nazikuwanga sibikola nanti labayo Dawuzi onkwana manya waliyo n'abalala bangi abalinga gwe mwaguyiga nedda si kyekyo nkugamba reality obeera ne layini yes babaayo nga gwe naawe woliyo bwonkwana baba banjagala kati sisobola kubeera nkyogere nta be good enough for yourself oba be good enough to yourself olonde omuntu ali wathi wathi obugenda ku nsawo nedda olina okugenda n'omusajja ali responsible okuwa sente okubeera responsible obanyika abagaga batali responsible tobawulirangako ng'azirina wano mukwano yali azikuwa natuuka mu maka nga tali responsible oba tewatomera nanti kyova olaba tolina papa onasooka ne weetegereza omuntu naye era nga omanya ku kasawa ali atya awo akakuwadde nanti nga mutandika naye ate nosanga oli wano tazikuwadde nga mutandika naye olutuuka mu maka nakugamba nekyo gyekiri nanti olutuuka mu maka ne bikyuka naye oluusi naaba akukoleddeyo awo bizinensi oba oluusi akuwaddeyo awo bizinensi z'omanaginga zosobola okugyamu akasente buli mwezi waliwo omukazi gwe bakolera bizinensi ase sente era asigala asaba omusajja abakazi baliwo okuweebwa tokidibeetingako nnyo naawe kimanyi obubbi mukula bukula kyonna kyokiyita
naye omukyala yena aliwo kuweebwa ndaba gy'oyagala okundaza naye bikomaawo omukyala aliwo okuweebwa. Mwe polisi bena nosooka okukwata muli banyazi. Kasitanza ate size kujja mu nsawo omukyala tajja musajja sente ze mu nsawo yazimuwa buuyi babita ata false pretense ogwo omusango gye guli oba onzibye mu lukujjukujju omusango bagutaata false pretense stealing by false pretense. Are you sure? Oba onzibye mu lukujjukujju dawusi mwana gwe kankoleke onimbye ebijanjalo tobimpadde. Ebijanjalo byo biwa ate mwina bino mu banniga bamanyi okulya ebintu kati n'otandika okuba babeefaako abo banniga bagenda mu jotsi ne bafuna eddagala ozijja mu nsi ne banywa ne babangayo ebijanjalo byo obiwa mulala kati ogamba bannaye bakazi mmwe anti weefeeko sente ozimpe nga n'omukwano ogumpa ntuuka wali ne bintu ngambi kola kaakati bawala mmwe bakazi mmwe ki ekibaleetera okuwunya sex? naye buuza bulungi mukwano mwegate nemugenda n'akaswako gamba waaki abakyala abamu si buli mukyala nti awunya susu kuba kuwunya susu bawunya susu otidde naye mwe abakyala mulekera awunya susu mulekera awunya susu mujje mukime eddagala tulina eddagala ly'abakyala liri 10 in 1 likuyamba obalansingako ku hormones zo ate zibalansinga bulungi omukyala oli eyo tulaba nsonga bulungi omukyala oli eyo ensonga oziddiŋŋana okimanyi okuddiŋŋana nga wabadde mu nnaku zo ne zigwa ate n'oddamu round endala oba omwezi n'ogendamu emirundi ng'esatu oba ebiri ogusukka mugumu kitegeeza buli mwezi tolina luwoyosa kuba omuwala bw'oba omala mu nsonga ennaku 4 anti oba mu wiiki oba ogenzeemu omalamu ennaku 3 oba 4 oba wakazima newayitawo ennaku 2 n'oddamu oba ne wayitawo wiiki n'oddamu tekiba normal kiba kirwadde era naawe kakasayi katwale mu Red Cross nedda mukwano. It's not good. It's not funny. Obamu n'obuzibu. What's not funny? Okuddiŋŋana mu nsonga. Waba kyayagala? Tewali akyagala. Tewali ayagala kuddiŋŋana mu nsonga. For sure. Buba bulwadde? Yes. Buli tamala. Kati ate omwami wamanyi nti munnaaye Gloria periods ze zibe ate n'abaami ennaku zino mulina akajanja. Tubala. Amanyi bulungi ennaku zo. Kati amanyi nti nno nga 15 gundi agenda mpaka nga 18 nakuwayo olunaku lumu olwa allowance waawo okwetereza kakati ate akomewo nga 2 oba 25 ate ng'ozzeemu ntandikawo okulowooza onfera n'ekikulukutu ng'ovule ne ku kikulukutu before nga tanalowooza ku kikulukutu agamba omulimba omufera of course aba tajja kukkiririza so naawe oba n'ekizibu ekyo oba weetaaga eddagala lyaffe tuliyita women's gyno likuyambako kati kugambye liri 10 in 1 ero Dr. Simu yayita okufuna sokoleko ebyokuba omukazi omukole kyannyonnyola abakyala amma likuyambako nga toconcevinga omukyala oli eyo waliwo obutazaala naye waliwo n'okubeera nga for you toconcevinga nga kiku ofuna obuzibu okufuna olubuto naye nga muddayo bagamba oli fine ozaala bulungi naye ate ng'olubuto lugaana okujja mwami agamba kiki toyojjuza ya bwerere abasajja bagamba temuwayiza abasajja Julie towayiza abasajja bagamba maama boka bebabyogera bangi gwe munasanga mulanga babyogera mugati nedda ng'anyi kale abamu kale bebakyogera tojjuza toyi ya musajja kwaterina bwatwaye bulala mukazi ajjuze toyiye naye ate kale nga mudwaliro bagamba oli bulungi nakulangira emmere yamulezaako kati naawe eddagala likuyambako naawe omukyala alinamu infertility waliwo nga yafuna olubuto nga zivaamu nedda ekyo kirala naye nga yafunako olubuto n'azaala bulungi naye kati nga wayisewo emyaka mingi olulala terujja lugaanyi amannya be nali gamba naye mukazi gula ekatoza nanga sizaala ntya nga olwedde ate n'olulaba nina omwana kyekyo kyogamba
ate waliwo n'omulala nga yeetalufunanga nako naye nga bamugamba oli fine. Naye nga yeegatta. Yeah. Oyafuna abasajja babiri omulundi gumu. Sokolinde. Waliwo ne bano eno nga wajjamu nnyo embuto. Nina omuyimbi gwe mmanyi. Toyogera abantu. Sigenda kwogera nze nga nina omuyimbi gwe mmanyi. Waliwo n'abakyala yakozesa nnyo piruzi kati azinoonya. Asokove ku bantu. Muwe eddagala nti. Nanti eddagala liri naalikimu oba omumanyi mugambe nti Jotsi uno yakuwa enamba y'omukubiri mugabe mukazi gwe embuto ze bagambye zivaamu tofuwakozesa. Oguyamba muntu muyimbi waffe ayagala olera ku mwana n'ekyagaana. Zivaamu. Oba weetaaga lino eddagala nerikumakinga fertile n'osembeza n'amagi ago nti omusajja wagirako wali. Nga kikwatayo ng'oleba ekwata okitegeera. Kaakati waliwo n'abalala nga tebalina feelings. Ng'oli lubuto. Ng'ozimbye feesi wenna. Nga nzimbye amatama amagulu. Ate ffe tugejja bubi nga tulidi mbuto. Naye ngenda sooka nzijanjaba abantu bampemu emyaka ng'ebiri awo nzaaleyo obwana. Nanti njagala ebiri kuba nze wentandika ozaala non-stop. Non-stop. Sikulimba njaga malako mirembe. Yajjo gimalako. Tuzala rapid watch oli kamyu. Mba njaga nzalenga kamyu malembi beeko ate kye kiri beta. Nzala akasooka akokubyako kusatu akokuna awo ngende mu gym. Nzeewo omubiri. Okitegeera kuba nze nnobeera akasekise niwe nazaala obwana bwange nga ku ssomero babagamba mutye ne maama wamwe. Mami ali sexy. Babula gamba gwe mukulu waabo. Kakati n'ekirala eddagala eryo likuyambako nga tolina feelings. Waliwo abakyala mbabulwa feelings. That's a result from family planning. Repercussions eziva mu family planning nnyingi. Mumira ebyo ebiweke ne bibabuza feelings. Omwana n'omira ebiweke mu wiiki n'omira ebyo ebyo bipills ebyo manya emergency. After sex pill. Before sex. N'obimira mu wiiki nga emirundi ng'etaano. Amira after sex, n'amira before sex. Kaakati si kirungi mukwano. Yes, tumanyi olubuto lwagala. Abatayagala funa lubuto. Naye si kirungi. Tukutegeera naye si kirungi. Tomira nnyo bidagala ebyo bigenda kwonoona system. Naye ogasiriiza. Anti ewaka bajja muyombesa ng'afunye olubuto. Omuntu goli naye oba tomwekakasa muleke. Waliwo ne family planning ezimu era nazo zibuza feeling. Yes. Era nga tonnagikozesa agende ew'omusawo mubuuze nti musawo njagala kino naye omubiri gwange guli suitable for which one. Akugambe. Abamu batya okubibuuza oba lwaki. Ne repercussions oba effects azigambe. Okay. So kati bikuyambako ngo batawaanyizibwa nnyo family planning eyo manye ereeta ebintu bingi eyo repercussions nnyingi. Yeah, tolina feelings, musajja kukwatako olina tobitegeera ngambayo kino ekinkwatiriza. Ate nga bwe bakwatako olina okukuyirawo. Yes, that was kyekyo olwakwatako olina okyamuka. Enaamu gwa mu miguwa. Nedda, abula gwe tonjogerera. Kati nno waliyo n'abakyala ngaina kale feelings ekyo era tukiyita na low sexual libido. Naye nkiwuliddeko nali simanyi kwe kiva. Low sexual libido era family planning yesinga obireeta. Ate oyagala balina kwegamba n'oba n'omusajja ate ng'olinga ne mukazi munno. Omusajja omutulako butuuzi wano nga mulina feelings. I mean a bond oba you're dating. Ng'olirako ng'omwesunga. Kitegeera? Kitegeera. Ajja buze enzigi n'ozigula. Okay. The doors open wide. Yeah. Netapu nota. So kati Oba eddagala lya ng'atudde ku women boda is ekisajja. gyno mulyetaaga nnyo. Okozesa bodas? Sitera kozesa boda. Naye nga wali ozikozeseza? Si nnyo. Naye nga wali ogitudde ku boda? Jamu we abanga mungi. Okozesa boda? Otulako kikazi kisajja? Sinzira. Otuulako kikazi kisajja? Tuulako kisajja. Togenda ng'oyasamye bw'oti? Nanti era ekisajja okola bw'oti. Nanti ngamba naye muli towulira nga weeyawudde. Mubaamu akoomu. Wadde naye gwe towulira nga weeyawudde. Asikiwulira.
kyegendereze Nasiri mugazi nanti. Nze mmanyi munewe otulako buli ekisajja bweyawula. Beebosanga enfuufu alumira enfuufu. Kati waliwo n'abakyala abawonya susu. Abo mbayambye mutya? Tebanaaba susu. Oba lwakuba mwegattagatta nnyo n'abantu ab'enjawulo. Nanti kubalaba. Bwe weegatta ennyo n'abantu ab'enjawulo. Ekyo ekyuka. Ontegeera? Kikunyonnyole bulungi? Nnyonnyola. Dawusi. Kangambe omwana bamuyita Gloria. Ayina Dawusi, ayina Ben, ayina Robert, ayina Paul, ayina Ivan. Mu wiiki abamu abantu nga 4 ku abo 5. Abakale 3. Abakale 3. Nolaba nno 2. Ekituufu n'ababa 2. Kati buli omu nanti laba buli omu spaamu zaakuyiwa muziina akasu ka njawulo. N'okola kibongo. Bagamba n'okyuma. N'okyuma. Muba muwunya bubi. Akasu ako si kalungi. Omukyala yenna olina okwefaako ennyo. Personality ye matalinga nnyo. Naye kiva nnyo mu kuyiwamu spaamu ez'enjawulo by different people. Tomanyi oli musajja endyayi. Waliwo yesu abasajja bali obulungi ng'alya ku bintu bya supu ebyo vegetables. Oli ali ekikomando mande ku mande. Spaamu ze zirimu ebijanjaalo. Zirina owunya. Ebijanjaalo. Temuli kirungu. Oli asiba ku magi. Naloweka kuwa spaamu ezo. Kyokka kati Ben musajja wattu akuteekamu omusimbi agenda okutuukako ng'okyuma. Omujanjaalo. Nanti gundi yakulidde ow'ekikomando. Nakuyiwamu spaamu. Naye anyway abakyala muwunya nnyo obusu. Ate waliwo n'abakyala balina infection. Infection eyo otagijjanjaba. Ng'obudde bukyali. Okyuma ekisu. Towulyangako omuntu we bagamba kale tebatera kyogera nnyo naye towulyangako omuntu agamba waliwo ekiwunyawunya wano ng'ekyennyanja ekivundu kye tuyita fish smell. Eyo smell teba nnungi. Kiba kikuvamu ekivundu nga kiringa nga muli awo mutudde n'omukazi oli n'akyogera. Bw'ova wagenda okulaba nga wateredde. Bodda ne wagira. Kivaamu naawe ng'omuntu okiwulira kyokka ate n'abakuliraanye bakiwulira naye ate gwe abamu bapretendinga nti bo tebakiwulira ate nga n'abamuliraanye bakola ki treating it's not good. Obeerawo otya n'oggumira ng'ovaamu ekisu. Ng'olaba kirungi? Si kirungi. Kubanga olaba omukyala waba awunya ekisu ne mubeera mu kisenge n'omusajja omusajja akiwulira mangu. Bebo bosanga oli aba teyeewulira kwerongoosa. Bebo bosanga nagula amagulu bw'ati. Omusajja abanga talina nnyo wasiwasi w'amagulu bikkako bubisi n'amuwa ka transport ke n'agenda taddamu mukubira. Semunazijja oluusi n'amubrokinga oluusi n'amukola nga busy. Muyige okwefaako temuwunya nnyo susu. Mukime eddagala weeriri. Muwunya susu kati waliwo n'abalala bavaamu amazzi ageera agawunya obubi. Yes amazzi ogayina naye nga gawunya bubi. So what's the use? Era ofundako n'atagayina naye nga tawunya bubi. Okitegeera? Amagwo oba oyagala kaani kwabo ababiri. Alina amazzi n'awunya obubi. Alina amazzi naye nga wagavaayo gawunya bubi. Nono atalina amazzi. Naye nga awunya bulungi. Naye nga ali weeti. Mwenda n'awunya obulungi atalina amazzi. Tewali ayagala mukazi awunya bubi. Awunya obubi mangiramu. Waliwo amazzi ge muggyayo mazima nga n'essuuka tosobola kuddamu gyebakako. Kumanyi kyenkola? Oluddako nkuyitisa kasonso naye nzija n'edduumu. Oluba okugabira bwe nti nedda mukwano omukyala mukimira eddagala mu jotsi. Omukyala mukimira eddagala mu jotsi. Anti bwe mmala omukuba dduumu nga mugamba kati kutwala mu jotsi. Nedda. Otegedde ki? Nedda omuntu oba omwagala mutreatinga ne waba ne-infections omukyala wo omwagala nga lwaki tomutreatinga. Yes. Abamu infections ebireeta, abamu public places ezo public toilets emusitamako, emufuna ekyo kikandida. Ate no takitreatinga. Ne kikwata gwe no tokitreatinga. Olaba muntu kwetakula mu bantu ate infection eruma. Ate ova ku kintu ekyo ky'otagamba nti omuntu ayinza okugamba nga toli bulungi kiki. Twenengere ki mu nnyonnyola. Tosobola mugamba nti infection ennuma. Gundi ojja mmenya akatebe kaffe nga totereera. Nga owulira okusiiwawo wansi.
naye bambi mwetreating ebintu ebyo biwona nebiwonera ddala nolyofuuka lugero abamu ne batuuka n'ofuna paasi wansi masira paasi kuba we yeetakula ennyo neyeetakula ennyo olugendo ovaayo nga buli mpale gyayambala kisi obuyonjo mukwano naye ofuna olubuto olujja kuvaamu section waliwo nez'emaanyi ezijjamu embuto eba ekuze eba nkulu ate wali obunene obudagala bwe babafera awo obuweweezaweeweezaako ne okisonsekayo n'oweweerako ennaku 2 n'okivaako naye kati oba weetaaga ekintu nga kigenda kuwonyeza ddala naturally n'owonera ddala musaayi kwegamba n'owonera ddala ate era n'omanya n'okumanya nti nina okwewala kuba kati ezo infections ezimu ziri recurring oba olina okwewala ebifo ebyo ebikyafu anobyewala atya nga byebintu areas z'okoleramu nedda you can prevent like osolozeewala nze nina gwemanyiye kati abamu bamanyi ogenda muzo public toilets anti byagamba n'asitamako bulungi ng'ali ewuwe nga toyiyeko wadde kajiiki tomanyi avaako then weewala ozikozesa oba fukanga ente olaba abo abakyala abasinga boolaba nti agenzeko mmanju naye talina wadde oba emmanju eyo teri mazzi ate nga naawe olaba talina wadde akadomola k'amazzi bamukyafu kyova olaba awo abasiraamu we batusingirako bo bayonjo at least agula kalwenzoli wali n'agenda nako agenda mu kiyigo n'atagenda n'amazzi naye naye oba toli musiraamu kyemanyiize manya nti nonna ogenda mu kaabuyonjo naye nina ogendayo n'amazzi yes toilet paper temala kati n'abakyala tulina wipes ennungi sigamba nti ffe naye waliwo wipes ennungi mu supermarket gyeziri mu pharmacy gyeziri gula wipes omukyala yenna olina otambula ne wipes mu nsawo kulaba eba otambula nabo wano mbwina era nze n'omuntu wemulaba nga atawaana ate ngalo nkyafu amugamba akankuwe ka wipes nkamuwa nga akeeyanza kati kanaleka okukotambula nako kaki kano ko ka lip gloss bade manyi lips za wansi lip gloss awula dda osasirwa lips za wansi zitya bade manyi zoyisako nedda mukwano nezibeera nga ziweweera nanti nze simanyi bintu nnyo byakwebyula kati kano mbolo mmaze naye bambi mubeere bayonjo teri atayagalamu nga nammwe we mwagala abaami abayonjo mukyala kyatali nga teweeyonjo bali ate amadega gandibadde ne oba okeera kukola weeyonje yiga okubeera omuyonjo abana bo bamanyi bwateekako olugoye n'anyuma naye kuba ka feesi ka pawuda natambula mukubo nga buli mwa mulengere bakasitoma nno bankoya naye kanteekemu akanyonyi paka wetumaliriza otuze kasitoma njabba kubira edda okay egundi lino ery'ebizimba mu lubuto ebizimba kyetuyita fibroids yes ati waliwo nno kyetuyita fibroids ebyo ebizimba by'omu nseke oba ebyomunabaana waliwo nno kyetuyita cysts nabwo buzimba ebo buba ku magi ag'omukazi mbadde manyaga nedda abaami tebabeera ebizibu by'abakyala fibroids and cysts tebabeera ku magi g'abasajja ekyabasajja kirala nakyo ogenda kiŋŋamba kati n'obwo ebyo ebizimba anyway n'ebyo ebizimba tebiba bye bimu buli mukyala alina obuzibu obwo bwa fibroids aba n'ebizimba bye nza ogenda musikani ne bagamba olinamu ebizimba 10 ne bamugamba alinamu 4 yes ne bagamba babiri nanti babagamba babibalongoosa tokkiriza kulongoosa tokkiriza ate n'ebyo ebizimba oba obirina fibroids you can get pregnant naye there are high chances of olubuto lw'okuvaamu olw'ebizimba ebyo naye nabyo bigaana n'okufuna olubuto nabyo bigaana in most cases tebitera gaana osobola olufuna naye ate n'otuuka ku myezi 3 ne lukola ki ne luvaamu so neryo eddagala tulina tukuwa eddagala ne likuyambako olinywa ne likuyambako ebizimba byo ne bitrikinga n'owona noddayo ku sikaani after some time ng'omaze okukozesa eddagala lyaffe eryo erya fibroids bagamba yo good to go
yes tukuyambako era woba nakyo abamu nanti ebizimbe ebyo bitandika mpolampola ne bagamba olinayo busatu n'otabifaako n'oddayo omwezi ogujja nti ate kati bifuuse 5 bano be bagambira nti olinamu obuzimbe obwo bu fibroids bana etandikirawo obukola ki obutreatinga kuba bigenda kukula bikule wate ogende ku operation bakulongoose ate nga lwali bitaasiza already wobitaasa ng'obudde bukyali the better treatment ekola mangu bakati ayina ebizimbe 15 n'ow'ebitaano tebawonera muki tebawonera mu budde bwebumu naye era bulumi buba bwebumu bintu bijjanjabe tubijjanjaba ne biwona n'owonera ddala mukwano forever for good ate bwogambye obwabusajja kati abasajja nanti ekyabwe kirala abasajja ekyabwe kirala abasajja bo tebabeera nnyo na bizimbe eyo tugenda tuukana nga tuli ku prostate cancer owabasajja atusoge tumaliriza abakyala kakati abakyala ng'ovudde ku fibroids tulina ne infection T eddagala lya infections nga lyakunyula kacaayi yes UTIs kunywerako kacaayi abavaayo ekyo ekisu ekibi naawe osobola okukola kyo likozesaako lino lyo lya infection zokka tulinawo liri eri women's gyno eyamba ku bakyala abatazaala batafuna mbuto naye nga bali fine bazaala mu ddwaliro bagamba ozaala naye ng'olubuto tolulaba kati ekyo kyabobo ekyo kirimu ebintu bingi ekya women's gyno kati infection T yo ya infection yokka nti n'omwami naawe woba olinamu ka infection ekuyambako waliwo kye tuyita UTIs ekuyambako bad smell ekuyambako eyo gye tuyita fish smell discharge ezo zonna inching infection T ekuyambako tolabangayo mukazi nti alina infection mbawulira n'omusulo gw'ofuka guba gwa njawulo okugwa munno bagwa kala ki nawulira kisu omusulo kala yemu naye ekisu ulyanga guwunya actually okitandikira why don't you get medication ng'ofunira abamu bagayaala mwattu tolina gayaalira bulamu I know health is wealth kuba ojja gayaala ogayaale okufuna eddagala erya layisi kati nga woolaba nti omukyala bamugamba olina fibroids olinamu obuzimba bubina kano nyo sente mbitreating kumbe biri byo byemultiplyinga biwera kifo ky'okujja wano n'odduka n'ofuna akadagalako nga si ka bbeeyi ate nga kasente nsaamusaamu ogenda wona n'obireka n'ogayaala olaba ogenda ku kiso ne bakulongoosa ne bakusaba omanyi okulongoosa kyekitegeeza sente ogenda spendinga nyingi ate n'okulongoosa si kirungi omubiri oba gutandise ogunafuya naddala abakyala ne bagamba bwobayo nk'amabeere kansa wamawona mumabeere ekyo sikimanyi oba ani akuwa wrong information bwe bakuyonka ebbeere kansa awona naye mwana gwe banna ani yagamba omwo mulimu ki muno mulimu juice ade manyi mazzi empewo kati nnyingi onywawo juice olyanika owomanga juice naawe omemeka ogambye ki kyekyo now as we winding up, take us through all the products zoina right now. Kati nanti nabagambe waliyo ekipya. ekipya. Bulijjo gye liri naye nze nga sirikola ki siri banjuli. Tuli bakuba. Okay, kati litukube. Likola ki? Pressure. Kali owuliddeyo omulwadde wa pressure. Bakutuka. Yes, oli n'agamba ne bamukuba akapiira. Pressure ya muse. Oh, yeah. Naye kiri nnyo mu like older age. Abakadde baffe abasinga kati nga nange mama wange yalina pressure. Yawona? Era yawona yakozesa eddagala lino lyennyini. Hey. Yes. Era owa pressure tukujjanjabira ddala. Naye n'ekirala kye mbategeeza nti oba okozesa eddagala lyaffe tulina kukozesa ate tulina ligatta. Olwo agamba kangende mu ddwaliro okozeseeko ery'omudwaliro ne bajja otusibaamu. Nedda kozesa ekintu kimu. You see how effective it is.
Yes, kuba ojja kozesa ate bali obakozesa neno ate okozese kwegamba tugenda mmanya ki kikuwadde results entuufu. Kozesa eddagala eryaffe libeereko lyokka limaleemu olabe. Owa pressure tukuyamba naawe. Kati waliyo n'abantu abaami n'abakyala naddala old age, si old nnyo, abagendereddeko kale muki mu myaka nga balina pain, amagulu gannuma, omubiri gunnuma, omugongo gunnuma, naawe era tulina eddagala lyo. Kati waliwo ne kye tuyita entaseesa. Entaseesa ogwo omuti tuguggyamu ddagala liwonya ku asima. Asima omumanyi, aniya, okuwekeera ennyo oluusi. Waliwo bano kati nga in fact ye ulcer, I mean asima tali nnyo mu bantu bakulu, n'abaana bato bamulina. Asima akatinga cross. Nalisomeko n'omwana alina asima. So n'eryo tulina okitegeera pressure. Waliwo ne cancer. Tulina eddagala lya cancer as well. Tukuyambira ddala ne tukuwa eddagala lya cancer. Ne oba n'ekiwundu kitya kya cancer. Naye kati pressure ne cancer binene ebintu byo tetukuwa guarantee nti mu weeks 2 ogenda kuba oteredde. Nga oli nti wanajja nti njagala manyi ga kisajja oba kugezaamu omusize ne nkugamba mu mwezi ngambe results naddala size nti oyagala kugezaamu kuwanvuyamu n'okugeza. Kugamba mu mwezi mbuulira oba kale mu weeks meka 3 ku 2 oba emibiri si gye gimu. Depends how the product responds to your body. So n'oŋŋamba in that time. Naye ate owa pressure ne cancer, kuba pressure nayo yakupima, genda ogipime. Era bankuwa eddagala lyaffe osooka n'olipima nga tonnagikozesa, nga tonnalikozesa n'opima pressure yo weeri, then n'okima eddagala n'otandika olikozesa. Otandika olikozesa within a week n'oŋŋamba wotuuse nanti era oddayo n'opima oba yabadde mu 9 wiiki eweddeko olikozeseza pima ŋŋambe eri mu 7 madamu era nnywa wiiki ey'okubiri ŋŋamba kyeri mwana paka weka n'eddagala n'oliviirako ddala yes n'owonera ddala pressure eddagala n'oliviirako ddala. Naye wa pressure ye tumujjanjabira ddala ekiseera paka waawona. Era tugamba amakerenda gazebbali. N'owa cancer naawe kyekimu. Owa size kyekimu. Owa size yeeba dose. Naye kati owa pressure oyinza otwala byonna biba dose. Naye kati owa size dose emu esobola okukukolera. Owa dose 2 wotwalira ku size nti omwami njagala kugeza mu size n'okwongeramu. N'otwala dose esukkamu emu oba bubi nnyo. Naye kati ku pressure wano, ku pressure ye topima nnyo kiri awo nti oba dose emu eneekolera omuntu, kisinziira ye nga ye. N'agamba nti ate kati eri wano paka wootereera. Ne cancer kyekimu. Kitegeera. Aba aniya nammwe tubakolako asima. Ffe tuliwo okubayamba. Bajja kuyamba ggwanga. Healing is calling. Okuwonya. Oba nkiyite batya mu Luganda? Omanyi Luganda luntawaanya. Okuyitibwa ya. Nti healing is just like a gift. Si buli omuntu awonya. Buba butume. Yes, kuba kukola ki? Kutuma. You are anointed. Yeah. Tukole church. Edda mukwano. Nze nkuŋŋaanya ssente gwakuba ekigambo. Nze sisobola. Anyway, tuliko The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Ndine Jots. Yes. Eddagala lyonna lye muwulidde weeriri. Ate nga ne counseling agikola. Jangu gyali. Naye counseling yakusasulira. Okay. Mujja kunjogeza mimiro ginkale. Oba olina ogisasulira. Nokwerezayo kalwenzi oli 200 zikumala. Kaakati enamba y'essimu gye mulaba okuwa. Wano waggulu waffe wano. Enamba y'essimu gy'olaba awo. Yeyo essimu ye. Tukola deliveries worldwide. Okay. You go beyond borders. Yes, we ship US, UK, Canada, Dubai, anywhere. Tolema funa ddagala mwate ndi wala madam Kemi ndi wala. Edda ewekwasa kyawala. Genda okole ki? Wejjanjabe bakujjanjabe otereere. Naye abaami lwaki temwagala kweyonja?
abaami hafe tweyonja bakazi mu muteyonja wabadde ngamba ekintu kya kapaata omukazi yagamba akapaata kiki nanti olaba omukyala oba yesu olina okweshevinga temulekera okukozesa busheva buno bubasalasala bakozesa eki girita nedda si buakunyule bukunyuze mukole ku wakisingi ateekeko kantu cwi anti kati okozesa sheva ogenda sala akapata wenna ate wakisingira kaba kapata nako neddako kaba kapata naye kanjawulo yukira okozesa sheva togenda kuba neat nga wakisingi w'ekikola kati lindako guno gwe mukono gwo oli booti nedda dawusi naye bannaye naawe nno kati olaba okozesa sheva bakutuukako bambi okukwatako kalumaasi sajja ng'awulira amajimbi kyekyo awulira ofumita muwakisingeko bambi agenda okwegattako ati nga bamufumita mulekera kukozesa ebyo ebintu nti ebyo bagenda okukwatako wenna bannange nedda mweyonje naye nammwe abaami nammwe mweyonje ovudde eri wano olina entuyo kane muibonaaba mukozese ku gundi ezo deodorants mu perfumes obulungi wunya bulungi nange onsikirize kaki muwunya ekikwawa ate mwazifu babagamba mwe temushevinga shanze nshevinga ekikwawa tebagala kushevinga babandopera naddala abasports abo awanika fit naye ngaekiyoya babandopera mweyonje obakooye ate abakyala naddala bawala abato mulekera okwesonsekasonseka y'ebyo ebintuntu ebyo wansi ebyo babiyita batya lubricants ebyo babyesonsekayo ase ebyo lubricants gundi tomanyi lubricants gundi tamponi ndowooza kyekyo simanyi gwe engeri gy'okiyitamu naye waliwo ebyo ebintuntu ebyo bye bibalwaza okusinga n'ebinfections ebyo gwate n'oteekayo muwoomya n'oteddeyo simanyi ak'amazzi n'otaddeyo bannaye ebyo byonna tolina bikola anoonya birungo asiriaki si kya birungo n'agambye omuntu gw'ogenda omuntu nga oba tomwagala muleke sex is a mind game ate oba weeteekayo ebyo byonna in fact ali byeteekayo naye ye gwe bikosa gwabyeteerayo nene ye talina kyagenda mba kati weba kulya ebyo ebintu jjukira obitaddeyo sajja wajja n'akuyingira nebiddawa dawusi abyongera byongezi munda it's not good at the end of the day bw'okirowoozaako obitaddeyo ono bwazze abyongeddeyo bwongezi lekerawo okwesonsekayo agantonto wansi erina okuba ofiisi olina ogikwata bulungi naye gwe amateeka agakwata bulungi nagakwata bulungi ofiisi yo giyongoose oba omuyonjo waki ofiisi zammwe muziyisanga public places wesonsekayo kino wesonsekayo kiri bannange come on mulongoose ofiisi zammwe Amina tunawonaane baddamu batya nze simanyi byoyogera tuwanonaani biki tunawonaane tunaddamu see you bye bye we love simanyi oli mwana wa eseze omuto nedda yakola ebyo bye bye nanti azungu bye bye oli muzungu siri muzungu mwala wa eseza nkimanyi eseza naye yani omuto dawusi